Right Honorable Rukia Isanga Nakadama, the third Deputy Prime Minister. Diplomatic missions. His Excellency Hughes Chantry, the Ambassador of Belgium, remains the country representative. We welcome you and thank you very much for joining us as well. Ambassador Ahmed celebration, Ambassador of the Islamic Republic of Iran, Majid Safar. Before us now we have got what we call in the language here emiti emitu. Of Central Organization of Trade Unions, COFTO. Allow me also to recognize the presence of for the workers. Allow me now to recognize the presence of Justice Anthony Wawiri, the judge of Industrial Court. Is also with us here. If you have the copies of the file, we need to have that file has to be in the hospital. So that this is the President of the Republic of Uganda. Chairman, NRM Chairman, Buyuke District, please. Thank you so much, NRM. ayogedde ku Abakozi abadde ensonga ennungi. The accommodation for the workers in the industrial parks. Okuteeka abakozi mu bibangirizi eby'abamakolero n'okubasuzaayo. Okuteeka ebisulo ebiteekeddwa mu bibangirizi by'abamakolero. We are going to make sure that we make it part of our policy that an industrial park must get land nearby. Kigenda kufuuka tteeka oba kyabuwaze nti buli kibangirizi ky'abamakolero kibeerako ekitundu bwe kisuza abakozi baakyo. Maybe not the investor himself, you can get other people to invest in that land provided by the government. Kiyinza okuba nga bannamakolero si be bataddewo ebisulo
naye bajja kufuna abantu abalala bazimbe ebisulo ebyo bikozesebwa abakozi abakola mu bibangirizi ebyo. We shall get investors to build low-cost houses agenda kufuna bamusiga nsimbi bazimbe ennyumba ku ssente entonotono nearby nga ziri kumpi n'ebibangirizi bya bannamakolero as part of the industrial park development nga kimu ku nkulaakulana ey'ebibangirizi ebyo bya bannamakolero on the land provided by the government. ng'ettaka eryo liweereddwayo gavumenti. And if we don't get these people, I'll get National Housing Corporation to start doing it if we don't get private people to do it. Era Pulezidenti yeeyamye nti bw'aba tafunye bamusiga nsimbi basobola kuzimba nnyumba ezo yagenda kufuna ekitongole kya National Housing kizimbe ku lwa gavumenti. I've got so many graduates, naye n'alaba obuzibu nti bw'olaba abatikkiddwa nga bangi but studying these carelessly selected courses. naye nga mulowooza amasomo ago agatasobozesa kufuna mangu mulimu. What will happen? So I said the ministry should give guidelines N'abuuza nti kiki ekibaawo n'agamba nti minisitule ebyokuwa okulambika tufu kyakiyingiridde abakozesa akyogedde era pulezidenti agenda kiteeka mu nkola. but even the children who have already got this SWASWA and all those, you can go back for recruiting. Just get a certificate or a diploma in naye n'abasomi abatikkiddwa nga batikkiddwa mu ezo diguli z'ayogeddeko osobola okuddayo n'ofunayo ebbaluwa entonotono naye ekuyamba okufuna omulimu. n'olwekyo omujjuzo ku nnyanja gulina okuba n'ekikomo. Therefore, there must be a limit at the lake or the water bodies. Abantu b'Amerika abasobola okuba kyenkanawa. How many people should be involved in the fishing industry? And for how much? By how much? Era nga bali bameka bafuna mmeka bavuba kyenkanawa. How much are they fishing or collecting from the water bodies? So we can't go on with buli ayagadde ali mu nnyanja, buli ayagadde ali mu nnyanja. It should not be for everyone. There must be ekikomo. There must be saying. Olwo Katonda ebirabo byatuweereza. God gave us some gifts or presents. Ekimu ku byo mazzi n'entobazi n'ebisaalu. One of them is the water of the water bodies and the swamps. When the president was coming to this function, he met people in swamps. Almost 1,300,000 young workers are already employed. And we thank you, sir. I wish Uganda to clap for you. However, sir, we want to request you. These young people report for work very early in the morning, as early as 4 o'clock, and leave as late as 8 p.m. They walk through dark places. Most of them are young girls. We want to request you, sir, that there should be a plan to provide affordable accommodation for these young workers who work in those factories. Your Excellency, sir, we would like to address the issue of the mismatch in our education. You hear of unemployment, we have too many graduates coming out, but you know people are qualifying and their qualifications cannot match their available jobs. We want to ask you, sir, if possible, there should be a reform in our education system so that we train people with relevant qualifications that match their available jobs in the field. Also be productive and get employment. Under labor, productivity and business work, the Ministry of Gender, Labor and Social Development has initiated several programs. I start with Your Excellency, your directive that we consult widely with the employers on the issue of minimum wage. For that, over the last 1 year after your directive, we have consulted widely and the workers
representative and the employers who have been here have hinted on this matter. Your Excellency, the progress is that the Minimum Wage Advisory Board and Wages Councils have been put in place but structured around sectors. Welcome to program, Your Excellency. We are implementing under the ministry improvement of workplace safety, increasing social security fund coverage, and promoting social dialogue. Because we know that you cannot handle labor issue without dialogue with the workers, with the employers, with those in the private sector. Tulina 52 landing sites. Landing sites ezo zibeerako abavubi. Twagala okusaba nti ebiragiro by'abavubi tubikoleko mu bwangu olw'ensonga abantu baffe babikiriza ate baagala bitambulirako. Kyokka essaawa zino abantu baffe tebamanyi kyakukola, gye bali eyo ku mbalama z'ennyanja. Tukusaba nti ekiwandiiko ekyo bakyanguyeko, abantu baffe bafune omutiibwa obulungi, batandike okukola ate balabire famire zaabwe. Ng'amaliriza ow'ekitiibwa, tulina oluguudo lwaffe olwalugasi Kiyindi. Oluguudo luno luleeta ebyamaguzi. Oluguudo luno lukolekitinga Envuma ne MP w'Envuma waali wano Honorable ajja kumbeera obujulizi. Twagala okulaba oluguudo luno lukolebwa tulabe nti ebyamaguzi biyitawo bulungi. Olwokuba ffe tulina Fishmo, tulina Nile Patch, tulina Mukene, ate ejja kulaba nti nze ow'ekitiibwa Sinini Moses Waswa, omukulembeze ow'ennono ow'Abakenye. President olw'okuba nti azzeemu n'ayogera ku nsonga y'ebyokuvuba, yali yatandika okwogera ku nsonga eyo, era yagyogerako n'agamba nti ffe ng'Abakenye ba indigenous fishers ajja atuddiza ennyanja. Kati nkwebaza mwami President olw'okuba nti ozzeemu n'oyogera ku nsonga eyo. Kati ffe ng'Abakenye nga bwe twafunye obukulembeze, nsaba nti wewakoma ne puroguramu eyo gye tuba tutandikira, tulabe nga naffe twenyigira mu mulimu ogw'okutereeza envuba mu nnyanja, nga naffe twenyigira mu butereevu ng'Abakenye. Twebaza nnyo Pulezidenti waffe omulungi olw'okuvaayo n'ekiteeso nti abakozi babazimbira amayumba. Ffe ng'abakulembeze b'abakyala tulabe nga kigenda tuyambako nnyo okulaba nti omukyala oba omwana omuwala abadde asobezebwangako ku kkubo ng'ava okukola obudde nga bugenze agenda kuganyulwa mu nkola eno. Kikulu nnyo ebintu ebyo ebyetololera ku musaala ku mukozi ebikozesebwa nosinga n'abaana begulira engatto, begulira gamboots, begulira gloves, begulira overall. All that one company takes over. So ati omukozi omuweweeza, mwana insurance eri wali, mwana first aid eri wali, mwana eddwaliro liri wali, gamba genda ku musaala nti omuwadde ebikozesebwa is happy, yebaka bulungi, is secure, bwajja mu factory akolera omulimo n'omutima ogwo gumu. Erinnya nze Salira Udatakwana, tuli omu ku bavubi abaali bayisibwa obubi. Ebbanga ddene tuzze tufaabiikana bubi obuvubi nga tebituyisiza ddala bulungi, naye embeera ya State House nga bali wamu ne ba Skype bazze nga batukwatako nga batujja mu nvuba embi, era eky'omukisa omulungi baatuyamba. Buli ku kibiina kigenze kibeeramu bamemba ab'enjawulo naye baatuyamba ne batuleetera embizi. Buli kibiina ne bakiwaayo embizi 3 ebibiina biringanga 67 mu Buyugwe district ne bakiwaayo embizi 3 era we twogerera tuwezeza embizi kati ezigenda ssaawa eno mu 8.